Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi Enamavu. Kino kye Kyalo Ggulu ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono wakati okutudde embuga ly'essaza ly'e Kyaggwe. Abantu abasinga obungi kye banonooza nti waliwo amanya ag'enjawulo nga kino kisikiriza abantu ab'enjawulo okweyunula ekitundu kino okusobola okufuna ku manyi agali mu kibuga ky'e Mukono wamu ne district okutwaliza owamu. Okusinziira ku Aloza Semakula ng'ono awangalira mu kitundu kino agamba okusinziira ku byafaayo ky'ekyalo kino Ggulu edda waliwo embuga ya Kabaka Ggulu ddene. Ggulu ekitundu kino kwe kutudde embuga ya Ssekiboobo nga eri mu ggombola ya Mituba n'Akawuga kwe nabeera okuva mu 1993 okutuuka 2016 nze nali akulembera eggombolola eno. Twatwala okunoonyereza n'okumanya Ggulu kyava ku ky'okutuuma wano Ggulu. Bw'otunuulira Ggulu abasinga abantu bajja banonooza nga baagala okunoonyereza n'okumanya Ggulu kye ki. Abamu bagenze bawa amawulire amakyamu era nga abalala bageesigamako naye ng'ate si matuufu nti wano waliwo omuntu okugulu kwakutukira wano ne kusigala wano bane bayitawo Ggulu. Ate bwe yatuuka ali mu tawuni awo waliwo akavula akaaliwo nti omukono ne gugwawo era bwe gwagwawo ne kuyita ekitundu kino Mukono. Ebintu ebyo tuzze tubinoonyereza kubanga ffe bwe twayingira mu bukulembeze twajja okunoonyereza Ssaabasajja atutuma tunoonyereze okumanya n'okutegeera ettaka lye we liyita embuga ze we zitambula kale mu kintu ekyatwalira ebiseera bingi nnyo nga tunoonyereza era nga tunoonya okumanya. Kabaka Ggulu ddene nga wano watudde embuga y'essaza ly'e Kyaggwe we yafuniranga amaanyi ag'enjawulo. Semakula agamba nti ekifo kino kirimu amaanyi ag'enjawulo era lwali lubiri lwa Ssekabaka Ggulu ddene. Ssekabaka ekifo kino kyaliko kabaka Ssekabaka Ggulu ddene ye yali nannyini mbuga eno. Era abatakimanyi aba wano kabaka yali agenda okulambula Kyaggwe waliwo abajja ne baleeta buludoza omwami bamuyita Kitaka baleeta buludoza ne bakalakata awaali olubiri omwami oyo yagwa n'akalambala twamusitula omuzaayo ekitigoma ewuwe. Ekyo kyali kitegeeza ki mu Ggulu wano waliwo amaanyi ag'enjawulo Kabaka Ggulu ddene ge yalina. Embuga eno lubiri olubiri luno bw'ojja n'olutunuulira nti abantu bazimbyeko mu bifo eby'enjawulo. Waliwo ew'omwami Muva Bulaaya bw'otambula ku luguudo lw'Ejjinja awo Muva Bulaaya waliwo n'amayinja. Amayinja gano bw'oweetooloola ku lusozi luno waliwo n'embuga wammanga wali. Embuga eyo Ssaabasajja Kabaka we yagendanga n'asinza era Ssekabaka we yagendanga n'asinza omutonzi. So ekintu kino abantu baleme kunonooza nti gwali Mukono gwali mu Ggulu wabula Ssekabaka Ggulu ddene ye yali nannyini kifo kino. Era omuntu eyagezaako okusenda ne greda mu kifo kino yatondoka n'agwa eri era baamusitulawo nga biwala ttaka. Omwami bamuyita Ttaka Lubengo yafa n'okufa yali speaker wa district. Bwe twali tulongoosa wano nga Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ajja baasenda ekifo kino naye bwe baasenda ekifo kino yagwa wali n'akalambala twamusitula omuzaayo nga akaaba obuyinja. Kyendekatereka naye nga mukungu wa Kabaka mu kitundu kino naye agamba waliwo amaanyi ag'enjawulo mu kitundu kino era nga abantu abangi ennyo beenyula ekitundu kino okulaba nga bafuna ku maanyi ago. Agwa n'ebyafaayo bingi era mu Kyaggwe mulimu embiri z'Abassekabaka nnyingi
era nga twagambye okukwata okulakulanya ebyenkulaakulanya kyagoyoka yokka asobola okufuula Buganda kikyali singa tufaayo okunoonyereza byonna. We natuukira wano era nga mukulisa makulu abanyonnyodde mwami Kitaka we yakalakataawo Ssekabaka Ggulu we yatuulanga ng'alamula era muliranga emisango gye bwe yavanga emmanga eri gye yalinga asula nga waatuula waalamulira naye obubaka bwamusibwanga wansi wali awali amanya era bw'otuuka wansi awo oba kati nti Lubiri mbuga ekifo ekyo kyali kyakusamiriramu era n'abajjamu wadde bakola emikolo gy'okusamya si kyakusamiriramu ekyali kifo ky'abalangira bwe bajjanga Kabaka we yajjanga era yeebaka waliwo amayinja agaliwo ne bw'otuukawo we yeebakanga nassibwangako obubaka okulamula Obuganda era ebiseera binonoozebwa nti waaliwo ekinyonyi ekyayitibwanga Ggulu kyajjanga nakyo ne kibeerawo kati Kabaka bwe yagendanga awantu awo nassibwanga obubaka najjalama ne mugamba mutuufu ono Kabaka Gguluddene era erinnya lya Gguluddene ekya Gguluddene kyeyongerako mutabani we gwabagambye nti Ssekabaka we bwamala okukisa omukono mutabani we yagendanga mu maaso ng'agendanga mu kifo ekyo asibweko obubaka bwa Ssekabaka bajjajjaabe basobole okumuluŋŋamya okulamula Obuganda ssebo. Agamba ekifo kino si kya busamize wabula nga waliwo amanya ag'enjawulo nga Kabaka Gguluddene ge yakozesanga okukola ebyo byonna bye yeetaaga okukola mu Bwakabaka bwe. Abasamize nedda Obwakabaka buno bunnya enkola yaabwo tewali nnyo busamize obusamize buzze bujja buzzi naye Bakabaka basibwangako obubaka era mu nkola y'Abaganda ey'edda bakozesanga nnyo abaluuta ekigambo abaluuta beebakanga ne baloota buloosi ne baluŋŋamya ki naye buno obusamize bwogenda okusamira bwajjanga bujja buzzi kati Kabaka Abaganda bono kinonoozebwa nti Kabaka olw'okuba yali omuto gw'abakulembeze ba Buganda nti yassibwangako obubaka era buli kimu ekyalemanga kyanagenda kwebuziwanga eryani Kabaka abeerako mu kiseera ekyo kati Kabaka ekifo kino kyagendanga wansi era bw'olituuka waliwo emyaliro emirungi we yagenda ku mayinja ago era waliwo omusajja yajja n'akuumawo eri musajja mukulu awo naye atakkiriza abantu genda kulinnyawo olw'okuba Kabaka yajjanga n'akola ki ate ne mutabani we nawe yagendanga assibweko obubaka mu Buganda basinga kunonooza nnyo empewo ya Lubaale sigana amayembe. Kati embuga y'essaza yajja ekyokola ate okubeera mu kifo kino embuga eno omugenzi kaamu wamala okuweebwa obwessaza jjukira Obwakabaka bwagera bunyi yalwanira nnyo okulaba ekifo kino nga kikola ki Mukasa bamwita Kaamu Mukasa yalwana nnyo okulaba ekifo kino kuba Ebyafaayo yali abimanyiiko ekifo kino nga kiddizibwawo jjukira abalegesi bano banenge gye bagabanagabana ettaka lino naye yalwanira nnyo okulaba nga ekifo kikola ki kiddizibwawo olw'Ebyafaayo bye yali amanyise. Kale osaba batekewo embuga y'essaza embuga eno neeteekebwawo era omuntu eyabeeranga wano kasooke nkubona ekyokubiri kyafaayo kirala nti omuntu yabeeranga mu mbuga wano yanakubanga oli mulwanyi kyekyamutumyanga Ssekiboobo lwaki nti abalabe ba Buganda baabalowoozanga nti abantu abava eno jjukira Abawalabu bwe bajjanga baayitanga eno kakati kyanonoozebwanga nti onakubeera musajja gw'okuuma emabega wa Kabaka nga balaba entebeerako emboobo era teri mwami wa ssaza yaweebwanga ssaza lino ate aweebwaki mboobo era Ssaabasajja oba Kabaka yalingako amukwasa emboobo ekitegeeza nti olina okukuuma teri yavanga eno n'abuuka Ssekiboobo okugenda era bw'otunuulya n'amanya g'amagombola gonna agali mu ssaza lino ery'Ekyaggwe gonna singa ogatunuulya olya Ssaabakaaki gonna galina amakulu lwaki nti era twanga wagombola nga tosobola kulwanira Bwakabaka kuba n'empingu za Kabaka jjukira amazzi gaali n'ennyanja na Lubaale kati ebyo byonna waaliwo obukuumi obwaki obw'amaanyi ate jjukira twalina n'entalo ez'edda Bunyoro ne buki ne Buganda. Ogyeko ekifuggulo abantu abawangalira mu kibuga ky'e Mukono bagamba nti ekitundu kino kigenze kikula okuva ku mutendera gw'ekyalo nga kati kibuga ekikuze obulungi okusinza ku Johnson Muyanja Ssennyonga ng'ono yaliko mmeeya w'ekibuga kino okumalira ddala emyaka 2. Mukono ey'edda yali emanyiddwa ng'ey'ebikolobero naye nga tebagamba Mukono town naye Mukono district kuba Mukono district ye yaliko Buvuma, Buyikwe, Kayunga kati ne Kalenti Mukono kati Mukono bwe yeesalako neesigaza ebitundu bino byokka okukoma Nkokonjeru n'okukoma Kasawo n'okukoma wano Nammanve bali ebikolobero ne tubirekera bannaffe balala kati Mukono n'asigala ng'ekibuga ekyabakyakaze buno obulamu we buli era abantu bambanyulwa nnyo obulamu
kyovudula balina ebifo byotya nga Dakakona, Haivu, Kirabu wanu bonna obufo nga bwoyinza okubulowoozaako babulina kifo kyafuka ky'abakyakazi n'ebikolobero byalimu naddala nga ebyabasamize okusaddaaka naye bannaddiini bakola kinene nnyo nga beegattidde wamu bannaffe abakatoliki abakristaayo n'abaisiraamu n'abalokole okuvumirira ekintu ekyo Mukono ne kikendeera naye kaakanga musana kakyotabulamu wakyaliyo ebirimu ebyo ebya Kalogo Kalenzi. Weekumule ku Bukunja TV nga tubatuusaako ebintu eby'enjawulo. Flash is the best.